Media. Ate nga mwade mutambulira wawe tuli basuubuzi twali tugenda suubula manti goli wawa nze ndiwe ekyabazaala noliwe ekyabazaala ono owejjinja kati buli omu alina byasuubula goli wawa era wanti ate oli musuubuzi wanti ate owekyabazaala ali nze ate oli musuubuzi wanti okola ki ogoba bwabagenda mukatale genda ne muyamba mwabadde bana ne duleeva n'abaana be babiri mu mmotoka abato nga tuleba yalwa tetutegeera kubanga naffe tetubitegeera kuba poliisi we yazze ffe tutwale tutegeredde na poliisi kuba babadde muleeya nga tutudde mu mmotoka n'abaana be batudde wano ababiri tugenda nabo ekamuli tusule mu loogi tugende mu katale. Abaana ba myaka emeka? Omu wa myaka 9 omulala wa myaka 6. Twagenze okulaba batukwata era twasoose lwanagana nabo. Sawa mmeka? Sawa mu kitundu. Zakawumira? Nga batugamba simanyi muli. Mmotoka kikaaki? Eri awo kanta gye batuleeteddemu wano naye sigira wawo ku poliisi. Lwaki babalozeza nti muli babbi? Ati kyesitegeera kubanga wakati awo walina okuba wabaddewo omupango tutategeera naffe tetubitegeera. Babasanze wa wenyini? Wali Kayunga mu tawuni era twatudde mu maaso n'abaana nga batudde mu maaso nga tugenda mu katale tusule mu katale. Ekyokubiri nabuuzizza driver ye kuba yo tuba nga twali tugenda ku bbanti driver ye aluwa. Twalabye bantu kujja kutugula Operation yabadde intelligence led nti oba oluusi yavudde mu bakalisobiso baffe nga bategedde nti waliwo abantu abali kuluka olukwe lw'okugenda kukubba ente mu Kayunga mu kifo ky'ekitwe kiri mu sub-county y'e Kayonza. Kakati awo mu myezi 3 emabega waliwo omuvubuka gwe bakwata mu kikolwa kye kimu n'emmotoka yayokezebwa ku ssiini. Kati omukolo yabadde y'omu era ali kunoonya mmotoka endala bagende bagikozese mu kulumbaganya ekitwe batikeyo ente. So bwe twafunye intelligence eyo ne tusettinga akabinja kaffe akabaana babagoberedde ne tusobola okubakwata abantu abo tubayina bali bantu banna era n'abamu ku bo bali bakwatiddwako mu kikolwa kye kimu lwakuba nti obujulizi bwali tebumala bulungi nga bwolusomanya ebyoperation ne bayimbulwa naye era be bantu be bamu ku abo era betukute. So there is no smoke without fire. Toba tewabeerawo omuko ogutabeera naki na muliro. Abantu abo tubayina tuli mu kunoonyereza. Okunoonyereza bwe kunagwa tujja bitwala mu abuzi wa gavumenti kusinziira ku kyeba n'abakoze. Tusuubiza nti abantu abo bajja kutwalibwa mu kooti bavunaanyizibwe ku bikolwa byabwe ebyo. Okunoonyereza bwe kunagwa tujja bategeeza ne kinaba kikoleddwawo kw'abo abantu era abantu tubakubiriza okubeera vigilant oba okukanula amaaso ku byobugagga byabwe baleme okufiirwa ebyobugagga byabwe nga bwe as we keep law and order and protect their lives and property.